babirimu asimbudde aba kilomita 10 kateera asimbula n'aba kilomita 5 tudduka emisinde gino n'ekiruubirirwa ekyokulabanga asatu obulwadde Ssaabasajja Kabaka afuna obujjanjabi obulala ate Katikkiro ne ttiimu ye olekeraawo okufuuka bamukola nsimbi. Ssaabasajja Kabaka bamutwala ewiiki 3 omwezi gumu tumulabye emirundi 3 naye nga mulwadde tali mu mbeera nnungi. Mugende mujjanjabe Kabaka, Abaganda tujja kwekuwanga omutaka Katikkiro tukutule ne ttiimu yo. Mwebale nnyo. twagala okwebaza bannaffe twaddiinye Kabaka waffe mulwadde tetulina maanyi gadduka Kabaka waffe bamale mujjanjaba leero twaddiinye mujjanjabe Kabaka waffe kunga abaliyo bajjanjabe Kabaka n'abaliyo bajjanjabe Kabaka amaanyi agadduka Abaganda musituke Obuganda tunule Ssaabasajja musituke tunule Ssaabasajja tasobola kulabika bwatyo tetujja kudduka Kabaka mulwadde bamujjanjabe tukoye mawogo tetujja kgenda zangayo tatuleetera mutabani we tukoye mawogo byakagaati ewangula siyafuga Abaganda bajoli Abaganda tusituke Kabaka waffe agwawo tumulabye abamwetoolodde balabika bulungi naye ye twagala kujjanjaba Kabaka waffe olwaleero tusazeewo ffe tetugenda kudduka tusazeewo kwekalakaasa paka nga Kabaka bamujjanjabye essaawa eno tugaanye okudduka Kabaka mulwadde muyi essaawa eno tugaanye okudduka twagala Katikkiro ajjanjabe Kabaka twagala Mutengebe Kabaka tugaanye okudduka muganda wange nkuba omulanga guno Baba People Power kuba omulanga guno tukunga Kyagulanyi yonna gy'oli tukunga twagala okeere ku makya olwokuba kujjanjaba Kabaka tukole ki n'amaanyi agadduka gatuweddemu olwa Kabaka waffe Ssebo Pulezidenti Kyagulanyi yonna gy'oli